Time 12 p.m. to 10 p.m. Saturday 16th of September 2025 at Modern Park, Lower Modern LN, Modern SM 45H. Age 17 and under must be accompanied by the adult. For more details of this festival, please contact the organizers on their known telephone or contact numbers. Kali mwenda bantu b'Ebongereza mugende mulye ku sente zammwe omukulembeze agenda kujjeeyo mu mwezi agenda kujjeeyo mwezi ogw'omwenda agenda kule mwezi ogw'omwenda agenda kule mwezi ogw'omwenda mubeereeyo mulye ku sente zammwe. Sente yo giriyeeko ng'okyali mulamu b'okolerera bayinza okuba nti ng'okyali mu ddiiro ne batwala ebyapa nga tomanyi bye babitootera oddawa ogenda otuuka emagombe nga tokyalina kintu ky'olese ku nsi. Kale genduye ku sente zo. Ke kalanga kasooka. Akalanga ak'okubiri vidiyo ne bagikwata musimanyi njijjeyo ntotandike endala kimanyi wano sina kyendaba ne comments siziraba. Sina comment zendaba sina kyendaba kuno nenga bwenzi guddo ndabye mu commenting nga buli kimu sina kyendaba. Alibo kye bagala kye babakola okukola ki okukola confusion. No katugenderawo ndowooza twali kyakola. Katugenderawo. Alright, kankola ak'okubiri. Okay. Kalanga ak'okubiri kasoma bwe kati. The 2025 Noob Diaspora Convention, Canada. The guest of honor will be His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The function will take place at Toronto Airport Marriott Hotel, date 1st of August up to 3rd of August 2025. Canadian/US delegates, you are invited. International invitation delegates are invited. Vendors are invited. For more information, please contact the organizer of this Canada Diaspora Convention, which is going to be massive, attended by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu be Canada mwenna abava mu America n'ensi endala bategeeza nti ejja kubeera convention mujja kubeera mu okusonda ensimbi ez'okutambuza campaign z'omwaka ogujja 2026 oba omwaka guno. So bakutegeeza nti gwe wenna ava mu Canada mu America ne mu nsi endala mutegeezeddwa okuba nti mubookinga ebifo byammwe ogenda mu convention eno egenda kubeera mu ggwanga lya Canada. Kale mwena bategeeza akalango kano ka sponsoringiddwa Ssabakunzi wa National Platform oba Ssabakunzi wa Kunga mu ggwanga lya Canada ne mu America yonna omukulu Remigius Ntambi. Era ng'oyagala kumanya ebisingawo ojja kukubira omutesitesi omwami Dennis Nsubuga Kalumba ku ssimu ye ey'omu ngalo kasaala 2556 1148 ku ssimu ye ey'omu ngalo osobole okubeerayo. Luyalo lwa Munyindo tulwejja ffekka teri muntu agenda kuyambako kunula eggwanga lyo ke kalango ak'okubiri kawedde. Katugende ku kokusatu. Akokusatu kasoma bwe kati. Firebase Edu Entertainment on 1st of August. Friends of Selector Devi live experience venue Hot Topic Wampewa Gaya's Broad opposite petrol station, lounge and restaurant. Entrance 20k, VIP 1M, VVIP 3M. For more bookings, please contact the organizer of this function. Mwena mikwano ja comrade waffe era DJ omutabuzi w'emiziki w'enkyukakyuka Selector Devi abayita okubaawo ng'abajulizi ng'abalaga obulamu bwe gye buvudde mu bintu by'okutabula omuziki n'okutereza abayimbi mu ngeri zaabwe eza bulijjo nga ye akiise Selector Devi live experience nga function y'omukolo guno ogenda kubeerawo ku Hot Topic Wampewo Gayaza opposite Don Petrol Station, Lounge and Hotel. Bambi mbereyo mu supporting okuyingira mu lukale esirinze emitwalo 2 emmeeza yakakadde emmeeza esingirako ddala y'abakulu batumbuto ya $3,000,000. Kale musobole okubeerayo mu supporting mwenna abaguze edda ticket abebaza nabo basobodde okuba nti mujja kgenda mubeereyo mu supporting mu ngeri yonna. So yoyo omukulu abategeezezza nti mugende mu supporting mu bintu esobola.
Alright, ndowooza katugende kalanga akasembayo kaakano wano. Akalanga akasembayo. People Power Nation Platform UK demonstration. People Power / Nation Platform UK demonstration. The Uganda High Commission, London, United Kingdom, on 22nd of August 2025 at 11 a.m. to 16:30 p.m. UK time. Free all the remaining 18 political prisoners in Uganda. Stop human rights violation, ending corruption. For more information, please to contact the organizer of this demonstration, more especially the leadership of Nation Platform in the United Kingdom. Bana Uganda bonna naddala bakulembeze ab'ekibiina kya National Platform n'ekiwayi kyabwe kyatibo bakutegeeza ne bagenda teekeka kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga kuno bagenda kwekalakaasiza ku kitebe kya Uganda ekikulu mu kibuga London ekya Bungereza. Bakutegeeza ennaku z'omwezi 22 mwezi gw'omunaana mwaka 2025 kutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya komekerezo ssaawa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi eggwanga lya Bungereza. Emirimu emikulu gye bagenda okukalakaasizaako nti kwekuta abasibe bonna 18 abasigaleyo banabe ab'ebyobufuzi saako okulekera okulinnyira eddembe ly'abantu n'okugezaako okuvumirira obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda ke kalango akasembyeyo ndowooza bwo bulango bwewaweddeyo tugende ku program eyatuleese. Alright, obulango bwe mba mubaze nyongera okujjukiza mwenna bannayuganda abali Uganda saako nammwe abali ebweru okubajjukiza nti yali mukwano gwammwe era muzeyi wange Davis Nsuba Mwakatoogo nti olumbe lwe lwakwabizibwa ngenda kusuba ngenda kuza mwezi 15 mwezi ogw'omunaana ate nkera nga 16 sibiko omusika mu makaage e Nakirebe mu ssaza ly'e Mawokota. Ntegeeza abantu b'e Nakirebe mu Mawokota saako abantu b'ekyengera Saaji na Bingo Buddo abakyengera ku mukaaga aba wakolokolo ku Lukadde oludde Nakawuka bantu b'e Busega abantu b'e ku Butaala saako na mu kibuga wakati nti mukwano gwammwe bwe twazika emyaka 2 kati egiwezebwa eddu olumbe lubambi lwakwabizibwa omwezi ogujja ngenda kuza omwezi 15 kulusulamu 16 kulwabya kale byebyo kati ngenda kusooka kuyisaawo security alert zigenda kubeera 2 bwe malo ziyisaawo tusimbula video ngenda kuyisaawo security alert zigenda kubeera 2 bwe malo ziyisaawo tuleke tusimbula video. Security alert yesooka yero omukulu Mathias Walukagga wonna wooli nyongera okutegeeza abasajja n'abakazi b'ovuganye nabo naddala bava mu DP block okuli Medad Lubega Sseggona n'abalala bakupulaningira ebintu bingi nnyo. John nazze kipayo n'empisawo information nawulira njagala nkuddiremu nkugambe. Mathias Walukagga wonna wooli weegendereze mu ntambulayo mu ndyayo n'enkola y'emirimu. Nakutegeeza nti bakupangira abakyalo b'abaana ab'obuwala abajja okukubira amasimu nti bo basobola okuwa free service ez'amasaji onawe bakusanze oba mu kifo kyonna ky'oba oyagadde bakuwa masaji gali bwa bwereere n'okukolako emikolo ebirala naye ng'emikolo gino gijja kubajja kutega butambi bakulikodinga obutambi buno obusaasanya mu mawulire n'embantu ba bulijjo kabenka kuweddeko. Ebyo kimala kiganye enzita ogimanya gye battamu abantu either bakuwa akato basobola okusettinga accident basobola okukuba amasasi mu ngeri eyo neesoboka kubanga okusinziira ku butambi bwe nasiimudde wano ndabidde nabusiimuddemu ne bwe naba mbufunye nja postinga akatambi akamu kakasente bano abantu bakambwe nnyo. Njagala omuntu yenna atandika okwetegereza omukulu Lubega Sseggona engeri gyayagala ng'ali maamannyo ng'asibye emitaafu. Ekituufu kiri nti abasajja bano twali tetwabategeera abasajja bano babi. Abasajja bano wakati mukulu mutabani wange wa muganda wange Mathias Walukagga wonna wooli weegendereze nnyo endyayo entambulayo n'ensula abasajja bano kibakubalira kinene nnyo. Waliwo n'obutambi butandise okufuluma nga baga nti simanyi wabagamba batwala ebula asimba ekipiki obona batandise okuzanya scenarios zonna enfu ogeza okudduka zerinnya life ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyakutaasa bulamu bwo kubanga oli wankyuka kikiri sigadde ala kulembere ye security alert esooka. Bwe bamaze ogiyisaawo security alert ey'okubiri yiino bw'omanyi nti oli Munnayuganda osaavinga amagye ga UPDF naddala ng'oli ku foreign mission mu mawanga gano wammanga oli Congo oli South Sudan oli Somalia
wegendereze nnyo nkiddamu bw'obanga oli mujjaasi wa UPDF ng'oli munnauganda nakabala ng'osaavinga amagye ga UPDF ng'oli Somalia oli South Sudan oli Congo wegendereze nnyo bana abasajja balina mission ebakendereza gye muli ng'abasettinga ambush bo bennyini be beekubira oba okutinkuula entalo n'okubasindika mu bintu gye mutalina kgenda n'abasettinga ne bakuba kino kirabikiddeko Somalia gye babattira ne batabalanga nti mwafudde n'emiramo batagizza Sudani yo nabagamba enamba gye batta tebaajogera n'abafiridde Congo tebannayogera muwendo mituufu so ngenda kutegeeza gwe omuzadde ng'olina omwana wo mutegeeza abeere mwegendereza nnyo gwe mubuuze lwaki gye babasindika tembeera mu bantu b'amawanga malala mubeera mu ba indigenous bo ng'ate abanyola tebasobola kugenda ku front line basindikayo bo ekigendera kyakubatta mpolampola bamalawo bwe bannayuganda bali mu magye ekisooka nejjo nabagambye nti abajaasi abali e Somalia bonna abaagenda n'abaakomyewo abamu babasudde Nairobi tebabasasudde ssente zaabwe okumala mwaka mulabala myaka 2 n'embagala omujaasi alimenti okufuna miliyoni 2 buli mwezi alina okufuna allowance buli mwezi emitwalo 10 ku 15 zibadde bafuna e Somalia bagenza okudda ku akaunti zaabwe nga tekulu wadde n'ekikumi n'ekimu kati kitegeeza nti ssente ze baziridde bajja bakolako ambush okuba kubateeka mu Uganda bateeke mabuusu olw'essente zaabwe kubanga tebazirinaawo kati njala kutegeeza gwe omusirikale yenna wa UPDF ng'osavinga ku foreign missions omuli e Sudan eye Somalia eye Congo be very careful ne orders bakamawo ze bakuwa kubanga baagala bakendeeza bwe bayingiza abanyarwanda bammwe ekyo nakyo nkigambye nakyo kiwulirize bulungi nnyo security eyokubiri eyokusatu gwe wenna munnayuganda ng'oli mu diaspora nkuddamu okutegeeza ng'oli mu diaspora kitegeeza nti America Canada Bungereza Europe nedda kasita obuuka boda ya Uganda n'ofuluma ensi Uganda oba oli mu diaspora nabakoledde video jo n'addemu ka t-shirt kamyufu era nsaba buli omu adde yalabe video gye nakoze nagirikoodize esaagikoze live nga ne mu ka t-shirt kamyufu kaliko wano ebintu biddugavu ddayo girabe kweri ku YouTube ku Facebook nataddeyo link nekutegeeza gwe comrade munnayuganda yenna ali mu diaspora oyinza okuba toyagala kulaba face yange wabula wulize ebigo byenkugamba bigenda kusevinga mu security alert nabagambye nti ekitongole kya NIRA kati kikulaganya ekitongole kya ISO okuŋŋaanya data ku bannayuganda abali mu nsi ez'Ebulaaya. Museveni alina abantu bangi be yakola nabo okuva mu myaka gy'ekinaana nga bakola mu gavumenti ye nga babinyiika mu nsuwa ne badduka nga bakooya ebikolobero ne badduka n'abala bannayuganda abalina ssente beeraliikirira nti basobola okuyambako okugyako gavumenti ye baanoonya kulada nga tabalaba kati yasooka n'akola system nga buli embassy ateekayo military attache yakwasaganya ku bya security ku embassy awo n'okwasaganya embassy ng'ebanga erina bintu bya military training n'ensi eyo mweri kati nayongereyo aba ESO babiri ku embassy aba ESO babayita ba external security organization aba ESO buli embassy omulimu gwa kuŋŋaanya na kusipayinga ku bannayuganda abali mu nsi ezo bajjanga basivile tebabeera mu bya iyo bajja ne mu community ne munyumya nga babuuza information nga bamuseka nga bakuŋŋaanyako information kati abo ne babeera nga bakola omulimu ogwo ne basindikamu abantu mu community be mwali mumanyi nti gundi yali wa struggle gundi oyo n'asirika n'agenda nga temulaba abale mwategira nti basajja bakozi ba state bafuna ssente empya n'enkadde tebakola bagagga balina buli kimu mu America baba balina buli kimu e Kampala abo nabo basasanya data ekyo bwe kyamulema n'atandika obwasindikira kampuni ezizimba kampuni za banka kampuni za insure kampuni ezitunda amataka nga zijja zibakolako profile zibajjako data remember bwe bakujjako data owe Uganda gy'obeera gy'ozaalibwa buli kimu ne bakujjako ne data omunsi gy'obeera jjukira ensi gy'obeera kasita bakujjako kasita bafuna national ID kasita bafuna namba yo eyeeye mu nsi mw'oli oba address yo buli kimu bakifunye kati NIRA kyejja okukola ekola ebintu ebyo nakyo kankiddemu mu security alert 1 nabagambye project bagizimbye bulungi nnyo era ekulaganga idea nnungi nti bazze bakolera ndagamuntu project nnungi ekifaananyi naye si bwe kiri emabega waakyo ekiri emabega waakyo kya kuŋŋaanya data ono data bagenda mukozesa emirundi ebiri data information ekwatako data asooka bagenda mukozesa okusipayinga ku bannayuganda bonna Museveni babadde anoonya data wokwe bagenda mukozesa okumukonvatinga omuteeka mu register eza Uganda Electoral Commission bamukozese mu kulonda
Nembagamba mujjukire mu proposal gye bali batadde mu parliament nga bagamba bannayuganda abali mu diaspora nabo batandika okukola ki nabo batandika okulonda kati nga Museveni talina serious bula conductinga kulonda mu nsi yonna bannayuganda gye bali ne kimulemerera nenga ate abeetanga bamulonde kati nde disguise bw'asindikandirire okubajjako data ono yenna nga mumuloza nti babajja bogenda bwa national team go bagenda convertinga nga bakozesa nini namba za baba bawadde ze mutanafuna bole baziconvertinga ne bazikozesa mu kulonda okitegedde bulungi nnyo so zensonga bbiri lwaki nirejje kati ngenda kugamba towaayo data wo 1 omuntu yenna alinya n'ava e Uganda ekiba kyakujjayo mbeera mbi era bw'olinnya n'ojja mu nsi z'abazungu the moment kasitoyita ku boda y'omuzungu owayo passport yo ne bagiscanninga ne bakuscanninga ne bakujjako fingerprint se bakujjako n'amaaso bw'oyingira mu nsi eyo okikakatako okuyingira mu system yaabwe bagenda kuddamu okujjako information ofune buto ebikwogerako nga n'ennamba gy'okozesa mu bulamu obwo ey'ensi eyo eringa nini namba ya nsi eyo kitegeeza tolina kiwetaaza nini namba ebyo bagambye musime bagenda kukola ku bantu abali mu Amerika bataafuna butuuze maama osobola okubeera mu Amerika nga toyina namba eyo gy'oyitamu okukola mirimu kusasula emisolo wali toyina mpapula kitegeeza nti abasajja nabo bazanya titifota temutegeera kati njagadde obategeeza olwaliro gwe wenna anaagendayo ebisigadde tonnenya kubanga mudde Uganda nga muve mu Amerika muli balamu ne mugende Uganda obadde okimanyi the moment kasitono bwawaddatawo kino kiddamu obadde okimanyi nti abantu abasinze okufa nga bakomawo Uganda oba nga baddayo gye badde babeera gavumenti ebadde yabakolako dda profile era gweobadde okimanyi nti gw'ogenda ogamba nti ogula tikiti ova gy'ova oyingire Uganda mu system ya Civil Aviation Authority ya Uganda baba bategedde nti ogenda kulinnya nnyo otuuka mu Uganda lunaku gundi nnyonyi gundi gy'oggirako bagita manuscript nga ye ennyonyi egenda okujja mu Uganda eba yategeezadde ekisawo eky'entebe ne security nti abantu bano betuleeta ku mu Uganda ku nnyonyi ABCD kati bwe bakuŋŋaanyaako data mu nsi gy'oli gw'olugula air ticket n'ogula ku nnyonyi nebaga nti ngenda Uganda nakulu kitegeeza Civil Aviation Authority n'ebyotogo by'okwenda bibyafunye data ku kisaawe nti ojja y'ensonga lwaki abategetinga ne mubulira mu kkubo n'olyo nti yava mu Amerika yabulira ku kisaawe entebe n'owulira oli nti bamukimye mu makaagi yabuze n'owulira oli nti yavudde e Kampala adde mu Amerika yafiiridde ku kisaawe oba yatuuse mu Amerika n'afa cardiac arrest oba yabadde e Bungereza n'afa kubanga temwagala kumanya system ez'operatinga bannange nyinza okuba ndi mubi mu feesi yo neewuliriza ebigambo bye nkugamba abamu ne Katonda mumukyawa olw'okuba mufuna ebizibu nga si ye baleetedde ne munenya Katonda nange kitwale nti oyinza olunaku lumu okunnenya neewuliriza bye nkugamba kubanga bye mmanyi bingi nnyo kugo by'otamanyi mu system ya dictator naddala mu intelligence yaabwe engeri gy'oba operatingamu mukwano gwange don't expose yourself gali mu diaspora bwe wali ogenda mu diaspora Museveni yakuterako ssente ebintu by'okoze tekuli ssente za Museveni in fact nekyakuddusa mu Uganda mbeera mbi weesiga otya system ogiwaddatayo ng'okimanyi wava mu Uganda ng'embeera ekuyinze nemukozeseeko ku bwongo kyolaba ekiri kungulu si kyekiri munda ekiri munda kirala nnyo muganda wange waliwo a silent ethnic cleansing mu Uganda lwakuba tosobola kitegeera yensonga lwaki bateekawo system ya Uganda bagirekedde social media kati batandika okuwemula tuli mu security ate sinata video gwe tonneewunya lwaki ba YouTube baleeta bamalaaya ne babeera ku social media platform YouTube zaabwe nga balimu okuwemula abalala ne beebikula n'uko bekkula okulaga gwe tosobola kufuna budde n'ogamba Minister of Ethics and Integrity yalaga luddawa nga ba YouTube kati mulimu gwabwe gwakuleeta bamalaaya nkati bamalaaya bafuuse ba motivation speakers ku social media platforms kikulaga these people baagala okulaga nti Uganda is okay and fine buli muntu asobola okukola kyayagala but indirectly bo bakola ethnic cleansing nga temukimanyi kuba temwagala kutegeera wadde njagala weekako okutegeera 1 oddeyo osome ku byafaayo ebyensi
enzisaanyeewo n'obuwangwa nga bazitutteko ensi zaazo nga tezitegedde. Ensi we ziri. Ensi we ziri. Nga beesuleyo gwa naggamba ensi ne bazitwala. Kye bali mu kukola mu Uganda kati. Bakikola batya? Ewaka mwaddukayo n'ebula bagenda balumbayo omu ku omu. Era nga bagenda kukozesa bannammwe n'okubatiisatiisa obutaddamu okusapootinga nkyukakyuka. Weebuuza abantu abali mu struggle nga tutandika where are they? Abasinga obungi baba wadda sede basirika. Abasinga obungi basirika mbukubanga babatiisa. N'omubuuze bakutiisa luli bwali ojja tewali yasobola kugamba nti byogera mbumbu wakimwogera gavumenti abafuukule. Kitegeeza nti gwe bakujja mu layini lwaki bakunyigiriza osirike bakugoba ku ki? Omanya Abaganda tugamba nti anaakugoba ku nsonga kugamba toli omulalu. Security laati 3 ziwedde. Asigadde gw'onoomanya. Katutandise video. Alright. Olunaku lw'olwaleero omukulembeze ku kitebe kya National Platform era omukulembeze gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero lwa sumuludde okusaba okulla posta oba ekifaananyi kyagenda okukozesa mu kalulu ka 2026. Era ekifaananyi mutongole kye kino. Mugenda kisanga ku mutimbagano gwe ne ku mitimbagano gyonna gye tukitimbye. Kye kino ekifaananyi kye official kyagenda okukozesa mu kalulu ka 2026. Akabonero manvuuli. Nkusaba ogende ku platform ya president, platform z'aba community wana tukitimbye. Yeno official posta egenda okukozesa mu kalulu ka 2026. So ogisanga wonna yeyo official posta egenda okukozesa mu kalulu ka 2026. Akalulu kano kagenda kuba kabyafaayo kubanga n'omugenzi General Kasirye Gwanga yali yakapredictinga mu ngeri bw'eti. Mukago ne Bob Wine. Abiri Mukago. Single for president. Oh yeah. The world will be changed by then. You wait, you see. And I know. The guys can see the Gwanga. And then Olava Bob Wine. Bob Wine Mukwano Magera na manyiyo. Oh yeah, bajja kutuuka nti akati gati nga bwolaba climate change. Bubwine abo bagagga ate otunafi otya. In fact, we'll be stronger. Kigwe tugambye nti yono era ejjoku. Right. Yali omugenzi waswa Kasirye Gwanga mu bigambo bye n'abagamba mwerinde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2026. Kati mbitegedde. Njala tandika video yali mbotongole mbulamusiza kana kozoma ziri 3 ezakoka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2025. Tutandikirewa. Ndozanga bulijjo omulimu gwangu akusevinga banna Uganda. Katusooke mu kusevinga banna Uganda. So se mu security alert. Kansoke nzire mu kuba sevinga wano. Tulyoke tugende ku video eyatulese. Katugende nsooke malo ba sevinga tulyoke tugende ku video eyandese. Abaliko ku video ze nakola week ewedde. Nakola video week ewedde. Linda ko week ewedde sijjukira bulungi ne week whether between this week or week ewedde. Nembagamba ekirwadde kya cancer kyeriise enkuli mu Uganda n'okusinga obulwadde obulala bwonna. Nembagamba mugende mukola research. Kituufu mwakola research mwampa results. Nembawa bintu ki ebireese obuzibu cancer okulinnya enkandago mu Uganda. Abasinga obungi mwampa feedback that's true. Naye buli lwenfulumya information yuwano ojuwa wakati w'emyezi oyinza ojuwa enkeera oba after week oba after 1 month netuukidde nga bwenakyo kugamba bali bagikyusaamu. Abasomyeko New Vision ku bibanja byabo. New Vision kyawandiise mu kirabye. New Vision kyawandiise mu kirabye. Nkujjukiza bye nayogera wiiki ewedde obeeno. New Vision yawandiise bw'ati.
New Vision awandiise diabetes strikes linked to much matooke and kalo. Bwati bwawandiise. Njala tugende mpola. New Vision bwati bwakoze ki? Bwati bwawandiise. Agambye. Diabetes strikes links to much matooke and kalo. Kati sasoma nnyo science. Naye ate ebintu bya nutrition mbimanyi. Gwanaliwa. Diabetes ye sukali. Si bwe kiri nti ye. Amatooke ndowooza amatooke tugambe nti 90% mazzi water. Si bwe kiri? Kati bw'obanga 90% amatooke mazzi gakozinga gatya diabetes. Wano bakuwandikidde diabetes in the disguise olw'okuba nabadde maze okwambula kampuni zaabwe. Wano kye bakoze okuleetera ti diabetes bakireese buleesi kuba nabaze okwambula kampuni zaabwe ezikola processed food ezirwaza abaana alusa mu masomero, ezirwaza abantu kansa nakino ekigendedde. Kati obanga wasoma ekitono be ekinene njagala ombuulire amatooke galeeta gatya diabetes. Ne bakugamba akalo kakozinga katya diabetes. Mwenna akalo mukamanyi nti kayinza okuba 60% akalo kayina starch. Kakozinga katya diabetes. Kino bayagadde battiga kintu kyammwe, okujjawo information ginafulumizza. Okujjawo information bakulaze nti wano diabetes naye ng'ekituufu kiri nti kansa. Kubanga nakutte ku kintu ekinene ono kansa. Ne mbagamba amazzi, ne mbagamba emmere gye mulya ngeri processed ezisima ebuwunga bonna deliberate. N'abaana bali mu makomero bagenda okuvaayo nga baga balina kansa bafuukuse ensusu olw'emmere gye bali enfu. N'ebijanjalo mixingiddwa mu chemical lwakuba temwagala kitegeera. Kati ekyo kyo kibalaze mu kitegeere bulungi nnyo. For more evidence, waliwo kyali wange yaguza amata n'agateeka mu firiigi. Yagatadde mu firiigi oli ajjaga nti agaafudde. Yes, gaafudde. Naye amata bwe yamaze gatuuka mu firiigi ne geeyawulamu layers 3 eza substances. Mata ne geeyawulamu layers 3 eza substance. Layers 3 eza substance gano mata bibagula ku dayari. Ndowooza nojja kikulaga bulungi okitegeere bulungi nnyo. Oyinza okitegeera. Ne geeyawulamu layers 3 eza substances. Ago mata gana g'oku dayari. Nano kanyongere kikutegeera. Ndowooza nojja kitegeera bulungi nnyo. Ne geeyawulamu layers 3 eza substance mata geegamu. Kati njala kuga muganda wange mugende mpola ku bintu byemulya mu Uganda. 1, ebisinga obungi biri contaminated. Ne mukama yakuuma namwe mwekuume. Awo sigenda kulwawo. Kati nvuddewo mbazo bategeeza ayagala tegeeza muno atayagala sigala nga bw'oli. Kati ndoza katutandike. Olunaku lw'olwaleero Nyando Yosoferi agenzeko mu ggwanga lya Kenya ku mirimu gye ng'egy'obuntu sijja ggwanga. Wabula ne bannakenya abasibye akatambaala nti Nyando agidde ku program za business ne babaddeko n'akafuba katakkirizwa mu bannamawulire. Kati kire kifaananyi kyentadde ku mutimbagano gwange nabagamba Nyando bamukuba bamala mukanika okujja mu public. Ebifaananyi kamera zibina omutulamu baba alina okuba nga kamera zina bazikyusa ifane bagenda obita amazo bikwatakwatamu nga si Nyando mutuufu. Ng'ayagala okulaba Nyando mutuufu owe Kenya amukubye ekifaananyi. Omusajja Kenya amukubye ekifaananyi nga tekirimu wadde filter. Kati ono ye typical original Nyando Yosoferi. Oyo ye typical Nyando Yosoferi. Oyo va kuwe Kampala gwe bateekamu filter. Oyo ye typical Nyando Yosoferi original.
owe Kenya go batagambye nti mune toteeka mu filter ono ennyando y'esofeeri originali n'amaaso ogalaba galuzinga dda yoyo typical nyando y'esofeeri original lwakuba mu abe Uganda bannamoli balina kye bakola nga tebannata bifaananyi ne bamukyusakyusa oyo y'original nyando y'esofeeri tebahabulwa jjajja kaapu yoyo original yoyo nyandwe owe Kenya amukubye ekifaananyi nga tekiri mu firuta kamukulaga wano ng'ali ne kadaaga omulajaga nti ekyo yakizoominze wano ali ne kadaaga omula bulungi nnyo awo ali ne kadaaga nakyo njagala nkikusikire nkikusembereze nakyo njagala nkikusikire nkikusembereze bulungi nnyo tutazuumu omulabye yoyo nyandwe y'esofeeri originali oyo va kumuwamu oli ali mu edit ono we Kenya amukubye nga talimu wadde firuta n'amukulaga bulungi nnyo nga yoyo oyagala kusembereza kadaaga Rebecca oyo bakuba nti kadaaga focus tebadde ku ye bw'otunda ekifaananyi kya kadaaga focus tebadde ku ye focus ebadde kwani focus ebadde ku nyandwe y'esofeeri gwe baddeko yennyini originali bw'ati waafaanana kati kyenva mbagamba buli omu wooli nyweza ky'okutte kati ensonga lwaki agenze Kenya nabagamba nti n'essente ezisinga obungi Ruto ze yakozesa mu kampeyini nyando yaziteekamu kubanga bazimba dynasty yaabwe egenda obakolera mu East ne Central Africa nabagambye ensi 10 ze bapulaninga okuba nti bazitwala nga naye control oba ejjaluliro li Uganda kati wokakasiza nti babadde balina kye bagenda okuteesaako okusinziira ku sources zange abasajja bano bali mu panic tebamanyi kiddako kalwakajja so abadde agenze wakyaliwe bogeremu ku kiki ekigenda mu maaso amutegeeza Congo mention yaffe yagaana South Sudan ekiriyo tetukitegeera bulungi nnyo Somalia bo noba tuli bubi naane Kenya bakuli bubi kati ono n'ababuulira reason as to why Museveni azirenga si ekibadde kimulese badde ne minti kati amugambye ono azena akola public address n'agamba nti mu mwezi ogw'omwenda agenda kujja Uganda bagulewo ekyuma kya steel ekisinga obunene mu region bwate bwagambye abasinga obunene mu Uganda babadde ensonga lwaki agenze nenze information yino We have agreed with President Museveni that I will be going to Uganda in October or maybe latest November for the groundbreaking ceremony of the largest steel factory in our region, in Tororo. That is a joint project between Kenya and Uganda. Kenyan investors, Ugandan resources. It's a joint project that is going to reduce our imports of steel into our region and use the resources that we have, not just to produce steel for our construction industry and all the other industries, but also to export that steel. Kate video etandise. Resources ziri mu Uganda by investor bava Kenya. Njagala mpulize bulungi. Resources bagenda okukola mu steel ziri mu Uganda by investor bava Kenya. Abera ku Jinja Road yoko. Abera ku Jinja Road kwe muri kono. Buli lunaku steel rolls oba emizingo egy'amabaati amanene agasitibwa gatannakolebwa mu kintu kyonna agayingira mu Uganda agava Kenya gabeera ameka. Kubanga ne roofings ya Janet naye already importing steel rolls ezo unfinished materials ne baleka muntu wale ku roofing baleka bakola amabaati n'ebintu ebira kati gwogamba nti Uganda ina resources nga ne roofing tesobola kukosa resources ezo
kugafula mabati kugafula mitayimu bagafula steel rolls nene mukolemu finished products ani go musiruwaza ekijagadde kikutegezo kitegeere tulina abafere abagala okufera East Africa no problem ze njagadde bwa information nenge ekisinga obukulu kibadde kibatutte balina tebali set in the future yaabwe ni kibali ba plannings tebali set in the future yaabwe politically kubanga waliwo okuchuka chuka mbibali babaze wayagala kutegera ekigambo kino kyenkugamba bobo uliriza speech ya president lero ngayogera Robert Kyagulanyi Center mu kitebe kya National Platform akugambi abasajja bano bali mu panic ate basinga okutya kubanga bakimanyi tebali certain yensonga lwaki ba spending billions and billions of money nga tebakikolangako bukyanga babeerawo kiki basasulira era lwaki batya kubanga batte basubire nti muntu n'omwasobola obbashekani obbanyenyo to shake them kati boy already eri Rwanda kitokota sikisandikire Kongo kyagane Sudani nabagambye Sudani ekiri nate kitegerekeka ekiri Kenya nasula utaakese oli we Tanzania yali kubibye na ina kiyisizaawo ngenda kiba buli olwa kati yensonga egenda maaso mu ggwanga nawo njagadde mutegere bulungi nnyo awo notuvuddewo abadde banja bangoberera emyaka tugenda mu gwa mukaaga kwe muri kuno mayinze banzigyeko wano sina kyendaba nenda bagaye sola jijjayo kanjirekeyo kyali kizibu nnyo okujja okugamba ano ng'oyogera ku Munyarwanda kyali kizibu nnyo era bangakutiisatiisa tujja kutta ng'oyogera ku ki that is tribalism biki nembaga mu kiwetta mu kijja kusurface nga kiveeyo mujja tegera Abanyarwanda be baani who are they and they will come out now it's 2 years since batandise okuvaayo boogera n'okutiisatiisa batiisatiisa era tebakyerifaringako nnyo nga Banyankole no they don't refer to themselves as Banyankole no now these days they speak that we are Banyarwanda but they are camouflaging as baki Banyankole namanyi bakozesa ga Kinyankole kati najja bagamba ngambalaga engeri gye basomawo Banyarwanda okuyingira Uganda ate baga nti musajja alimba yogera si bituufu nembalaga n'emmotoka za UN kati uweze myaka 5 kati obono mwogezi wa police wa mwogezi wa migration azena confirming information mmanze nabagamba mbakwata mpola azena confirming information yange gyenkoledde 5 years nga bulijjo mugiwakanya uno one Rwanda mubaleeta nosira drone ejudde Rwanda tainako biwandiko nakamu aina byeri Rwanda taina balwa nemwe vudde ku bode mugamye ndijango wale wichi bili wasatu mu Uganda olikodeyo nga taina na kimu chaina nembateka mafamu ga mweyo nomusinga naina wali mu hoteli akola nomusinga mu lodging akola omuntu yagenda kufaako simanyi ogenda kubalacho mujukira abantu basinga okuva ebweru bajja baziza emisango baba dusi ekibambulira ekyeri nga muzi waki wa musango obusyetta muntu tomanyi mpisa ze ogenda muso wantu aberenga akolawo era kali akalondoola ate omuntu bwanawe mutabati nadduka ojja kajja kujjutuka Sebulandi Lodge gwabadde amukozesa kajja kujjutuka abamu bafiira maloogi ngaago omubuuza nti wamugjawa tamanyi n'amanya tagamanyi so simanyi kino kigira kubeera faamu ze era kyekimu abantu bafiira mafaamu mugamba yagudde mu ddaamu kumbe basaze yafudde ne weebuzaabuza nti kamusule mu ddaamu bagaye yagudde mu ddaamu yes ne baba yagudde mu ddaamu nga badde akolawo wamugjawa yaani ye mukujja mu Uganda yajja n'ebiwandiika ebimukkiriza okubeera mu Uganda babazenga mugenyi wa wiki 2 no problem wali ku boda baba wezo waliwo bakkiriza wiki 2 mwezi gumu ng'alina okuddayo negwe mubasamuno ne bafuuka ne babatuuze ne batukola ebintu ebikyamu mu ggwanga lyaffe lino mbyogeredde ebbanga ki almost 5 years okubategeeza nti Abanyarwanda Abasomali Aberitrea bajja mu Uganda ne batuukamu ne bafuna n'obutuuze Uganda yensi yokka omugwira wasobola okujja n'afuna rights n'okusingeeza omunnansi mu Uganda kati abagwira bagula ettaka era basobola n'okutta bannansi ffe ne batambula bw'ogenda ekabalaga mu bitundu by'Emakinde Kisenyi weewuunya barefugee be bayita barefugee balina ssente bagwe bannansi mu bizinensi kati gayo no gyali mubuuza mukulu ebigambo bino byogedde as if you are confirming my information which I've been telling the Ugandans all along almost for 5 years that Uganda is not safe
for local people. And slowly by slowly, foreigners are occupying our country, more especially people from Rwanda, Somalia, Eritrea, and South Sudan. But the authorities, they are quiet because the authorities, they use these people during the election time. As we are heading toward the fourth elections, now you are coming out to tell the public that the security of the country has been penetrated by the foreigners whom you think that are in Uganda illegally. It's you and your government who allow these people to enter that country, and they operate. They have national identifications of Uganda. They have our national passports. They purchase land. They enjoy life more than we, the Ugandans. Right now, they have already occupied the entire country, busy moving around, lending money to Ugandans. You think we don't know? But abasajja batuloza ntuli basiru. Badira system ne baji compromise nga kati banansa abanyarwanda balina sente okwetola eggwanga bagenda bawola sente nga batola amataka ga bana Uganda under the system of occupation okuba temukimanyi temwagala kikkiriza. Kati njala kusomera eggwanga eriri organized wadde nabo balina ekizibu. Njagala ompuliriza olwaliro kankusomera akantu kano. Olwali mu ggwanga lya Tanzania, omukulembeze waayo ayisizza ebiragiro bino wammanga. Agambye bw'ati: business licensing, prohibition of businesses activities for non-citizens. B, liable to a fine of not less than 10 million or imprisonment for term of not exceeding 6 months or revocation of visa and residence permit. B, in case of a Tanzanian citizen, such person assists or aids a non-citizen to carry out any business activities prohibited under the order upon the conviction shall be liable to fine of 5 million shillings or imprisonment term not exceeding 3 months. Kansoke kusomere buli obubiri busose. Bagambye nti amateeka agafuga eggwanga lya Tanzania gakirambika lunye nti gaziiza era tegakkiriza muntu yenna atali munansi okuddukanya bizinesi zino zengendo bamenyera wammanga. Mu katundu akasooka, singa bakusanga oba singa basanga omugwira oyo ngaddukanya bizinesi ezo, waakusasula million 10 eza Tanzania oba okusibwa emyezi 6 oba okusazaamu visa ye. Ne bagamba katundu bba. Ne bagamba singa basangamu nansi wa Tanzania ng'ayambako ku mugwira yenna okuddukanya bizinesi yonna, kino kimanya amateeka era kiswaza eggwanga lya Tanzania. Kino kijja kuviirako omuntu oyo okusasula engasi ya million 5 eza Tanzania oba okusibwa emyezi 3 gwe munansi ekibonzi kibakuwa. Tugenze maaso. Transactions. Upon coming into effect of this order, non-citizen who holds valid license in respect of any business activities specified in the schedule shall continue carrying out such activities up to such time when the license expires. Bakugambye mukuddukanya wano oba mukutambuza emirimu bagambye nti mu mbeera eno yonna egenda mu maaso, omuntu yenna atali munnansi wa Tanzania ng'era ayina olukusa olumukkiriza okukola bizinesi yonna oba byonna ebifaananiza ku bizinesi nga bigwamu eyo layisinsi gye yafuna, waakusigala ng'atambuza layisinsi eyo mu bbanga lye bamuweereddeko okuddukanya bizinesi eyo mpaka lweggwako. Kati tugenze wano ku bizinesi zengendo basomera mugenda kutya mulyoke mukakasa sentensi zikolera bannansi baazo. Schedules made under Order 3, business activities prohibited for non-citizens. Bagambye mukawaayiro namba 3 betteeka namba 3 eriddukanya bizinesi n'ebikolebwa ebigaanibwa abatali bannansi ba Kenya, bannansi ba Tanzania okukolebwa type of activities oba
ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa bagwira oba business zitakkirizibwa kukolebwa bagwira mu ggwanga lya Tanzania ziri 10 n'ezi mpuliriza bulungi nnyo. Business esooka, the business of sale of goods on wholesale and retail basis, excluding supermarkets, specialized products outlet, and wholesale centers for local producers. A business esooka tebagikukkirizamu ggwe omugwiro giddukanya mu ggwanga lya Tanzania. Mobile money transfer tebagikkiriza muntu atali mu Tanzania giddukanya. Repair of mobile phones and electronic device tebagikkiriza muntu yena kugiddukanya. Saloon business unless the business is conducted in a hotel or for tourism purpose. Home office under the environmental cleanliness. Small scale mining, postal activities, and parcel delivery within the country. Tour guiding within the country. Establishment of operation of radio and television. Operation of museum or silo shops. Brokerage or agents in businesses and real estate. Clearing and forwarding services. Non-farm crop purchasing and operations. Ownership or operation of gambling machines or devices except within casino premises. Ownership and operation of micro and small scale industries. Kati bani abadukanya betting e Uganda bayindi nkumenyedde ekyo kye manyika basinga obungi. Betting e Tanzania okusanga oli musime mu gwiro dukanya betting ojja kiwulira. Bino bitandise ng'ennaku z'omwezi babitandise ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu 2025. Emirimu gyonna gye njogedde Uganda. Abayulitu bagikola, Abasomali bagikola, Abaethiopia bagikola, Abanyarwanda bagikola, Abayindi bagikola, aba China bagikola, aba South Sudan bagikola. Kati gwe munda Uganda ogenda kukola mulimu ki? Kyembagamba mu manya amateeka ne rights zammwe mu nsi muli temwagala bitegeera. Gaga noyinza ogwa omusajja nnimba jangu inboxing anvudde ku live mbikuwe obisome ojja byetegerera bulungi nnyo gaago. Tegaliiko kusaaga. Awo tuvuddewo. Katika tusooke tuddeko wano. Mr. President, kansubirenti oli bulungi ne abakulembeze boddukanya n'ekibiina kya National Platform. Njera kusooka bebaza emirimu gye mukola egy'okusengejjamu abagenda okwesimbawo ku bifo byonna ebyenjawulo, naye njagala bategeeza ekintu kino mbere nga bakimanyi. Okusinziira mu sources zange ez'enjawulo, mutadde pressure n'akazito ku bibiina bya Museveni bye yatandikawo omuli ekya ADF ekikulembera Mathias Mpuuga Nsamba, omuli ekya PPF ekikulembera Lukwago Kati n'ebibiina ebirala bitya. 1. Nzize mbanyonyola nti baatusindikawo abantu bangi nnyo abagenda okukima kaadi n'abatagenda zifuna. Kati okusinziira ku sources zaabwe, Mpuuga ne banne saako ne PPF balinze bulinze abantu abagenda okubotawe bakadi bajje bakumbagedde ebibiina byabwe. Kati bakulu bulijjo munoonye enkwezenge eziri mu National Platform. Mubuzaayo ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu muzitegeere. Wabula kyesaagala muzimalireko budde. Kyesaagala muzimalireko ki? Muzimalireko budde tusigale nga tufokasinze olw'ensonga. Tuzze tuba preparinga ku bantu bano nga mubamanyi bulungi nnyo. Tuzze tubalaga Museveni bw'operatinga. Ne tubalaga nti buli kintu kati kigenda okugwawo. Don't be surprised. Continue moving. Kubanga wano we tugenda okulabira abantu bano. Either ba MOP, either ba kansala, either ba individual mugenda balaba todda mukwata simu yonna ng'ogenda kana muntu gwe batawadde kaadi ng'ayomba. No.
olw'ensonga nabagamba nti mu politics tembera mulabe wa lubeerera wabula munnabyabufuzi nga munnabyabufuzi azannya omuzannyo ogwo okusinziira ku ye ky'abayagala ng'omuntu kyekiriwa munnabyabufuzi tafiira mu kituli kimu akyukagana alinga peesa bwe banaaba makaadi mujja kutegeera nti abo si baffe olw'ensonga ffe abaagala enkyukakyuka tulemeddeko 6 years down on road wendi where others be twatandika nabo nga bwe nkubuuza nti emyaka 6 wendi wano ndasana era oli wankubiriza mugati amune lwali ndi bize nyongera kujja kuleekaana kubanga nkimanyi nkozesa amaanyi mangi ocommunicating nabo myaka 6 wendi wano mbaweereza sikyukanga zaya akatambe mabega twatandika abantu bameka where are they wano wenjagala nsooke nkuteeke weetegereze otya bwe babanga abantu bonna bali mu struggle ne wabaawo ekintu ekibi ky'otegedde azaala ekibi akiwongerera era tofokasinga nnyo ku bibi fokasinga ku birungi n'ebigendererwa kubanga tewali kintu mu nsi kituukiridde kubanga tewali mudongoofu ffenna twonoona mu kulowooza ne mukola mu butalowooza twonoona naye tuba n'ekinyusi ekinene nti kyakuggyako dikiteeta eyajagaza struggle oyo teyali wa struggle yali alina kyanoonyera yakifuna yagenda abaali mu struggle wekuntu kyagitambuza kati ne bannabyabufuzi abagenda okuga nti batumye kadi tugenze ekigendera kyabwe tekyali kyakuggyako mu 7 baali bazze kutubega zaya akatambye emyaka 6 where are they we were men on social media amu n'amanya mwagerwa temukyagamanyi papasi yabwe yali ki bye baali boogera ku byavaawo byasenguka oba byatereera kyenkubuuza ekigendera kyabwe kyali ki bye baali boogera luli byavaawo oba byatereera oba ffe tetulina byakukola naffe tubirira naye tulina ekinyusi ekinene nze ne baŋŋamba nti gundi nsirika ne ŋŋamba ekigendero era mba abasinga baga nti nze fokasi yange ya president si ya munnabyabufuzi my main focus is the president abasigadde bonna mu kibiina kya national platform bali subject questions and they are supposed to answer and never ever in your entire life Nchiddamu never ever in your entire life trust a politician in Uganda. Ajja kutunda ng'olaba. Okitegedde bulungi nnyo? Kati njala kusaba gwe kyali wange ali eyo. Focus yo obulamu bwo amaanyi go gateeke ku president tunde ekifaananyi ky'eggwanga totunuulira kino ekitone ky'aba MP bakansala zirwaki. Gavumenti bwevaako nga tugikyusizza. Gavumenti yo nga gavumenti eyina ebifo 1,3 plus emirimu 1,3 oyinza okubulwamu ekifo. Nze sina kifo kye njagala nkikuddamu. Najja mu struggle nga sina kifo kye njagala ekyero suwano. Njagala bwagazi ggwanga kukyuka tulabe ku mukulembeze omupya tulabe ku nfuga ey'amateeka ebisigadde sina kye neetaaga. Kati gwa fokasinga ku bannabyabufuzi njagala osookozeeyo kati mbo waliwo gye twatandikira abaali boogera ku mutimbagano baali bangi where are they? They are nowhere to be seen kubanga they were compromised. Abalambo banyiiga n'obuuza onyiiga ekikunyiiza kikusingira ensi ekikunyiiziza kikusingira ensi yo Uganda oba mbuulizanga bw'oba nti wanyiiga ekyakunyiiza kyakusingira eggwanga lyo Uganda bakusedde mu katalo onyiigira mu kkubo mutegere bulungi nnyo papasi nti ne ku lunaku olwo balabagabye kaadi abagenda okudduka bonna tebabadde ba struggle abadde mu struggle amanya nti yes our main purpose to remove Museveni gwe bawadde kaadi gwe mbasiime babega zaabike emipiira tukuma omuliro mpaka kuwulira bubi buli anadduka yenna tobuuza abadde akolera ani era abadde akola ki mu national platform lozo kitegedde era no wentwale mu kisoko baza bana Uganda bonna abali mu America abali mu Canada abali mu Bungereza abali mu Europe abakyali ku nkyuka mwe bali nnyo balire ddala
manyi olumufuna confusion oba kamunguluzi oba okubuzibwabuzibwa mu ngeri byobufuzi bitambula mu Uganda ne propaganda atambula wa Museveni gwakozesa n'abantu bemwekengera muli bantu. You are human beings. You can be suspicious anytime on some individuals, but please focus. Njala kugamba ekigambo kimu. We are blessed. Tuli ba mukisa. Twafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? Abamubega bonna abamanyi. Nkugamba abamubega bonna abamanyi okuva ku empaka ku Z era atambula nabo. But unfortunately, tasobola kujja kubalaga nti ono ambega. Wabula ateekawo system nkozesa nawe nkukozese. Use me, I use you. So you can see, osobola okula omuntu ngali active nnyo akola nnyo asonda ssente akola buli nenga president amumanyi emirimu gy'akola nti mufu naye amukozesa naye amukozesa. That's the system. Bwete wetambula. Kati muganda ngali mu diaspora tova mu struggle okubati nabwe nekengera towekengeranga muntu. Bukyanga Katonda ayawukane sitaani sitetambula. Oba tomanyi nti sitaani waali. Tutambula ne sitaani buli lunaku. Wali otudde kunoga kanneekweka sitaani. Tosobola mwekweka. Eyo tutambula ne bulamu. Noga kantambule na kino mpaka lunatuusa gye nakigusa. Njera okuga president buli muntu yenna amumanyi. Era gwayagadde okulaga agira bugizibwa nakulaga 360 manti kati ona. Buli gwalaga 360. Manyo oyaba yamukoye. But no, they can shake, they can laugh, they can do each and every. Basobola okulya ku mmere y'emu. They can even tour together. Nenga akimanyi nti mufu. Nenga tasobola mugamba. Yeso lwaki watuvudde tu exposing abantu. Mwene kibatwali baga lumbu yalabika alimba lumbu yalimba. The end of the day bituufu. Nenga president azze ganti wegundi mu kyamu. Tasobola kugamba. Niye abakimanyi. Aina system onkozesa onkukozesa. Let the public decide. And sometimes people they end up exposing themselves ngatanda exposing. Kati abasinga obungi muli confused mu area eyo. Muli bantu nzikiriziganya nammwe. Naye tosobola kukola mu nsi nga tekuliiko mu kyamu. Ate bambega tulina okutambula nabo tuba tubamanyi. Just olina kuweka kaadi zo. Nasemba okusaba matata ngo babaga obuntu musanvu. Wadde omuntu asobola okukopa tasobola kukopinga bukali bwonna musanvu nti obulina mu ngala. Obaako ne kootama lwaki yoterekayo mu master nga tagimanyi ogimu kuba ku last. So shinjagala okubagamba temugwa maanyi. Tufokasinge. Tulina omukulembeze. Somehow getting frustrated nobera confused naye njagala kuga muganda wange enywera yerima. Ata akwate empula atuuka wala. Ekyo mukitegedde bulungi. So Mr. President ekibiina kya National Platform njagala bategeeza nti ekibiina kya PPF n'ekya DF oba ekya ADF balinze era babeera in contact ne ba agent bali mugenda okumaka ne mbagenda ziwa nti omulimu bagenda gukola bulungi era balinze kibatuuza mu nkuŋŋaana zaabwe babasinkana ekiro nga bakookinga ki ekyokukola n'ekyokwogera. So mubeere nga muli aware about that. Batuula ekiro ne basinkana tukoze tutya. Kati unfortunately abadde bangobera nabagamba nti buli muntu wali walabira ebijja bitambula ng'entulege atya. Abaganda tugamba nti atanayitayita atenda nnyina okufumba. Oba olugero lwo mulumanyi nti atanayitayita atenda nnyina okufumba. Watu bw'obeera mu maka ga kitawo n'ennyoko nga gy'olya emmere yokka ogamba maama amanyi okufumba era teri asinga mu makufumba. Wabula lwokyaddeko ewanneyiba oba omuntu omulala wonna n'akufumbira ku mmere otegeera nti ennyoko tamanyi kufumba. Kati twatandikira Kyaddondo ntuleta Mr. Kyago ntumuingiza mu parliament ne tutandika people power. Ntugenda mu DP block union ne batujeregere ne bafuma ne bakola buli kimu ne tuyingira people power ne tuddeeka Moocha ne tutandika buli kimu mpaka olwaleero. Abali bagambwe baleeta ekibiina ne tusirika. Baga ekibiina tekikola ne tusirika. Ne batujeregere ne bakola kimu. Kati olwaleero buli yatuvumanga yakola ekibiina ekyo. Guess what? Ebibiina bibali nnyo cooperating. Ba academician, ba lawyers, abalina PhD, ebibiina bibali nnyo okumanaginga. Guess what? Eyeyita land friend ennyo mukulu Kasulubana muganda Kasulubana kulamusizaawo mu Germany kansuwente oli bulungi.
je baliko joto nachala bamitaka Kasulubbana aluda mu sitwaga abera ku Facebook wajana kola ka live nateka ka live ambala ka kofira nakateka nakubayo ka music na kikanga 3 ngali awo tayogera Kasulubbana kola musiza kachali wangu wa struggle kati waliwo ye Kasulubbana gomumanyi talent different ayogere nnyo yakola ekibiina ki tekina office tekituzanga delegates conference tekina member ye yalimu kati ate agenda mu diaspora mu janoonya chapter leaders ababa koleke so that is total confusion kati ADF watogerere sawa zito abatamanyi politics anyuma wakuba olumwale tobusune politics anyuma ADF esawa zino gekomba gekaba gekomba nge bakyalindiridde eva mukasenge ya national platform gye bagenda ne bambala amaliba gengo mujjukira Sedduge yagenda mu mwacholi nagenda ko nambala amaliba gengo nafuna itiweji ya wasente ne bajje bamwegatteko bacharite baano binga n'emyezi 2 teginnawera ye myezi 2 jiwe manzi banzije ko wano sina kyenda ba just nkola bukoze video emyezi 2 ekibina kya fekiri myaka eji ekite kimbadde myaka ekinyima wadde myezi 3 kyayise part of the northern part of Uganda teso yayise dda yagenze lwachi tamanyi kye bayita managing a political party nenga yeyita senior katika ambategeze mulike mutegere kye baliko ububabo Democratic Front DF kati bakyabulidde ate ne begatta ku kibiina ekirala ekipya ki People's Front for Freedom nga bagamba tebalaba mirandira gyakyo mu kitundu kyabwe omusasi waffe abaddeyo era aliko byakuŋŋaanyiza. Now they have come to show their interest in PFF. Abantu bano abaneziddwa myaka ssentebe w'ekibiina ki People's Front for Freedom Wacholi Betty Ayolo Chan bagamba nti be bamu ku beegatta ku kibiina kya Democratic Front mu ttaamiruka wakyo eyatuula e Masaka omwezi oguwedde ogw'omukaaga. Bring message from the people of northern Uganda. Bakulembeddwa mu Rothomio Brian era agambibwa okubatwala e Masaka mu ttaamiruka wa DF. We wrote a petition to the party as a Democratic Front. And even after the 14 days, we were not able to receive any clear feedback. And there are a lot of rips. We are here now. This is our home. And I'm very glad that as we have gotten the assurance that we are opening up an office. Bategezeza nti empuliziganya yaabwe n'ekibiina kye babadde bakayingira ebadde ntono kwe kusalawo okwesogga PFF eyagundiredde ewaabwe. We yearn for total freedom as PFF stands for freedom for people of the country. It is a Messiah that has come to help us or to redeem us from all the tortures that we went through. Ochan bana bategezeza nti ke batuuseeka bakkalire era PFF netegefu okutambula obulungi nabo. We advocate for rule of laws, constitutionalism and respect. All right. Kati omulajja gamba yi lwaki atabagenze mu PPF lwaki tebagesse ku NOB. Muganda ekankubuulire ebyobufuzi bya Uganda oyina okubeera very careful and very calculative ng'ozanya empikizo. Lwaki omuntu asobola okujja n'akukozesa olw'ebigendererwa bye nga tomanyi. Omuntu ajja n'akozesa olw'ebigendererwa bye nga tomanyi. First and foremost ekibiina kya ADF kyanita Amongi. Ekibiina kya PPF kyanita Amongi. Bakikola in the disguise okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulya bulungi nnyo. Kati mu bikola tebabikola nti papasi bigenda kuvuganya Museveni. Papasi bigenda kuvuganya ani? Kyagulanyi mu busungu. So simu kukyusa ggwanga mu busungu. Olw'ensonga mission gye baba batumyeko yakola ki? Yagaana. Kati ekisookera ddala oteeka okuba nga oli mugumiikiriza okuddukanya political party. Oteeka okuba nga oli mugumiikiriza okuddukanya political party. Oteeka okuba nga oli mugumu okuddukanya political party.
kubanga buli muntu agenda kuva ayogera kyayagala. Buli muntu ayina ideology ye, engeri gyagalamu ekintu kibeeremu, buli muntu ayina engeri gyagala ekintu kifaananemu, buli muntu ayina ebirowoozo bye. Kati bw'otaba mugumu nnyo ng'owuliriza buli kirowoozo kya muntu nga tosalawo, weekanga otomedde. Kati wano wenjagala okukulagirira okwotegera ensonga eno bulungi nnyo. Ekibiina kya National Platform ku myaka gya 5 tekibangako na internal wrangles, entalo ez'okulwana munda tekibangawo. Wabula kibadde n'abantu abalina ekigendwa ekikisaanyaawo. Ne tubanguyira. Era wano we mwanvumira okuuka ejjembe ne muga omwana lumbu yabadde ki? Omwana akuba struggle kubanga nze namanya. Singa saakola kintu ekyo. Singa tuyina Nuupu e Namirembe, singa tuyina Nuupu e Kavule. Kino kye nakola kwali kutaasa kibiina mwe kye mutaamanya. Yensonga lwaki mu DP eriyo DP buloko, eriyo ne DP. Yensonga lwaki mu FDC muvuddemu, mwavaamu simanyani eri bagiyitani, mwavaamu anti ya muntu. Yensonga lwaki FDC ate yavuddemu PPF kuba temusobola kukozesa bwonkutegeera bigambo bino. Yali information yange, gali maanyi gange na kulwana kugumira bivumo. Nkuwadde ekifaananyi nkusigira ekifaananyi. Singa saalinze kutandika kintu kino. Singa Nuupu erimu Nuupu Namirembe ne Nuupu Kavule. Lwaki yandibaddemu ekintu ekyo? Kansooke nkusiigire wano. Eriyo abantu abalina ekifaananyi mu bwongo waabwe nti mbubo basobola okukkiriza mu bantu basajja ba Kabaka abeeyita ab'ebitiibwa ku level zonna oba akoze ekiyibwa akkiririzaamu. Eyo gurupu y'abantu weeri awo. Ne wabeerawo gurupu ng'ekkiririza mu seniority y'omuntu oyo mu byobufuzi byamazeemu ebbanga. Seniority bwe bukugu mu kintu. Nga yo gurupu ega nti nze oyoka ebbanga lyamaze mu byobufuzi oyo gwe nfa naye. Kati dira kategori z'abantu aba babiri. Seniority in politics na kiri kye tuyita ekitiibwa oba kye tuyita respect. Ebintu bibiri abasajja bampuuga Abedi Bwanika Baseggona bye baali bayibiriddeko nga Museveni baakozesezza okujja okuba Nuupu. Kati Nuupu olwo nga bamaze okuba president simanyi tasobola muvubuka talina lumayi byabufuzi biki. Kati unfortunate nabagamba nti president akyuka n'embeera. President w'Ekyaddondo Kyagulanyi Bobi Wine yazuukusa Kyagulanyi. Nkidda mpuliriza bulungi. Bobi Wine omuyimbi yazuukusa Kyagulanyi n'ajja Ekyaddondo. Kyagulanyi n'ayingira parliament ng'agenda aliforminga. Bw'ava mu parliament n'ayingira n'afuna people power n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi n'afuuka senior politician nga bano tebakimanyi lwaki. Bw'otunuulira music wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'ayimbye ebbanga lyonna abadde ayimba ku mbeera z'abantu ng'ayimbako nnyimbe n'ebyobufuzi ng'adirectinga gavumenti okukola ku nsonga z'abantu. Oba munagitegeera ng'adirectinga gavumenti okukola ku nsonga z'abantu. Kati bano balowooza nti badiringa na muyimbi kumbe badiringa n'omuntu eyali ya practicing edda politics ng'amuyisamu anti kati yajja mu practicing era they are surprised right now omuntu gwe bali bakonga bakuba gwe bali banyooma nti simanyi muvubuka. Oba nkikunnyonnyodde okitegedde? Nkikunnyonnyodde okitegedde?
badiringa n'omuntu eyali politician nenga ali mu art nga yimbako muyimbe nga direct government ebintu ebirina okukolera abantu kati najja nabiteeka mu practical kati ne balowooza nti akyali Bobi Wine oli kumbe ono azze kuteeka mu nkola bye yayimba ffenna ffe tujjira okumwegattako n'okutuuka olwaleero kati bano bali surprised okuba nti seniority yaabwe eri challenged politically wano respect yaabwe ne integrity eri challenged kati bali bagenda kosa seniority ne respect ne integrity okuba nuupu bajabuluzemu kyekifana kyenkusigidde mu FDC ne muvaamu tumugundi oliani ne muvaamu jeno muntu nakola anti eno besigire nadduka nakola PPF ne balukwago FDC nesigala yeri kati ne DP nevaamu DP bloko nevaamu bale basasana kati bali bagala okukola mu nuupu ne tukigaana kati ye challenge balina kati challenge bagina lwasonga nabasomesa bekiya political virtue political virtue gwe muwato go byobufuzi ogusigalawo singa aba bagenda okujja government baweddemu amaanyi omuntu omala asobola okuvaayo n'atwala ekifo kyagulanya kitwala kati bano baali balowooza nti bagenda kwekozesa omukisa guno seniority yaabwe ne respect ne integrity under the influence and the funding of the government okusanyawo Kyagulanyi kati bakikoze mu busungu 1 tebakyalina base sente zibaweddeko wano ku TV bagenda bakusomesa ekintu kirala in practical bakola kirala kati bagenda sanga challenge nti ovuma national platform ekibiina kyokka mu opposition mu Uganda ekibiina kyokka mu Uganda ekirina well established headquarters nga kina well organized structures ne well funded and protected offices across the country china chapters Bulaya china ba funders nga baliroko both ne ku international level nga baje bali kati bano basanze challenge eyo bane kibaddusiza wano baba gamba bilala bwe batuse in reality ngolo kirala kati inibufunze ADF ne PPF ezo online shopping companies otumia size abi so otumia size 8 enga tegendo tuka nga ya size 5 kati bali basajja tebategera kiba eri zino online shopping companies kati zo online political parties shopping political parties zijja nezikuogereza ogero tuka yo nga birala nnyo era bagenda kudduka okitegeera kati bajja kudduka mpaka kuwulira bubi kati mbategezza nti yenna gezaako okudduka nti bamuwadde kaadi tobooza ali anonye eki tobooza abadde mu struggle otabadde mu struggle abadde mu struggle agenda gamba musululu moja toyongereyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo awo nawo tuvuddewo kati waliwo omwami bamuyita oba mwogezi wa NRM oba Lawrence Mulindwa kati njagala osooka owuliriza abasajja bano nti nawe bennyini batuuka ekiseera ne babeera challenge ku bintu nupi byekola Kyagulanyi byakola ebigambo bino Mulindwa yebyogedde ng'ali ku Baba TV bwe baserabidde naye yogedde ebigambo nga Honorable Katana amutunuulidde bw'ati era Katana teyamuzzeemu okujja nga kiripu gye nafunye entono nnyo yamutunuulidde butunuulizi bw'ati naye ng'abyogera ye mwogezi wa eki wa NRM oba yamyuka omwogezi wa NRM uya byayogedde ekibi kyokka bannaffe abanlopo kye balina they are sectarian in nature buwulira Honorable Kyagulanyi nga yayimiridde okwogera wewunya n'okuwunya nti bakatana bakola batya naye kubanga ye amanyi nti buli munyankole waali bubi yagenda eruweyo n'ayogera ebigambo very tribal sentiments okay nti zitya
babaka akaguli tewakafuna baba tvt yabifuna yayogera ebigambo bingi nnyo n'alangira Museveni obutemu n'alangira bwasse n'abantu na buli muntu afudde mu Uganda omunene ga Museveni amusi. But how tribal is that? Kuganda ebimu ku byayogera naye yayogera ku buli kintu n'alowooza nti eggwanga limu litufuze eggwanga litubaddaga batufuba oba kutufubalako ebintu bingi niyerabira nti Uganda is for all of us. ngenda kakwatamu wabula njaga ulira Honorable Katana nga ayina obuntu bwasuulamu ng'aseka ne yeewuunya n'atamuddamu kye njagala ofukasingeko ennyo kati Lawrence Mulindwa mwenna abaali ku country tour president gye yaliko gye yamalira mu bitundu by'e Luweero lindako akyakalina simanyi Mukama nyamba mbere nga video eyo njirina nesiroza nti ekyalimu najijjamu njagadde njikebere wanne najijjamu ndowooza mushuwa najijjamu video mwenda mwagiriko be bamwambaza olubugo lwe bamusumika waliwo omusajja omukulu yamusumika e Luweero ka video ako nakajjamu naye nja kanonya bwe najja ku Sunday nja kabazannyira lwe bamusumika olubugo e Luweero kati omwami ono kyabesingako mbu president yayogera tribal settlements naye ngalankudde muwetegereze Honorable Katana ng'asekerera Mulindwa ulira ekibi kyokka bannaffe abalilopo kye balina they are sectarian in nature bw'owulira Honorable Kyagulanyi nga yayimiridde okwogera wewunya n'okuwunya nti Bakatana bakola batya naye kubanga ye amanyi nti munyango we waali mubi yagenda eruweero nabigambo very tribal sentiments. Okay? Tizitya babaka akaguli tewakafuna baba tvt yabifuna yayogera ebigambo bingi nnyo n'alangira Museveni obutemu n'alangira bwasse n'abantu na buli muntu afudde mu Uganda omunene ga Museveni amusi. But how tribal is that? Kuganda ebimu ku byayogera naye yayogera ku buli kintu n'alowooza nti eggwanga limu litufuze eggwanga litubaddaga batufuba oba kutufubalako ebintu bingi niyerabira nti Uganda is for all of us. Makuru Mulindwa ogwo omutego ogusalako ne gugwako enviiri kansule nti obwongo buba tebuweddemu nabwo ate kansule nti omutego osazise ekkubo n'okuvugisa emmotoka otuuka emirimu gy'okola okuwangaala bwotyo vidiyo tugina ku mutimbagano ebigambo byayogera byabitegeeza Baganda talumbangako Munyankole atavumako Munyankole. First and foremost ogenze n'ogamba nti yagamba Museveni yassa awambye abantu njala kusooka kubuuza mayibu wagira sitaani ofuukira ddala sitaani Mukulu Mulindwa osobola otubula ekitundu ekyafiiriddwamu abantu mu Uganda nga Buganda osobola otubula ekitundu ekyafiiriddwamu abantu abangi mu Uganda nga Buganda nga kwotadde n'amambuka osobola otubula ekitundu ekyo wano ba individu basse bangi nnyo tetwagala kuzzaayo wabula njagala kutukuwako confessions ezimu Museveni ze yeekolera bwe yatta Zebula Mando yagamba ati I'm very sorry those are my boys. He's very sorry those are his boys. Mando Zebula bampya amande yagamba ali very sorry nnyo batabani bye babikoze tukuwaddeko kye yakola confession just kye yakola confession kuwaddeko target yemu those are my boys yora kunga babataka wesa bava Europe nkuwaddeko just example ekizibu kyemwena kiri ekizibu kimu bwe mutuula mu studios ezo mukimanyi nti bannansi batega TV nga bwe balaba Mulindwa ngayo bajja tegera nti byayogera bituufu naye ng'ate ekituufu kiri nti Mulindwa alimba kati bwe bateggwanga badde balitambulizaako ebbanga lyonna ku bintu by'okulimba nga tebasobodde kubulya bantu kintu kituufu
gwe notula n'ogaa nti Museveni tannattayo muntu n'omu notula n'ogaa nti eggwanga eritufuga teriririmu ng'okimanyi bulungi nnyo okuva ku Museveni okutuuka waggwe okutuuka ku muntu asembayo wansi bonna bantu baggwanga limu ba DPC ne ba OSI bonna mu ggwanga baki bajjera basinga obwogi mu ggwanga baki akulira polizo n'ajogerera bakuma bakomera baki kubuuza soma kabineti yamu okuva ku Museveni tuuka kwa Asembayo mulimu abagade bameka basajja bakulu kwebuza amagezi kudda ku TV kwogera bigo bitakwatagana nga mulaga ensi kati zikazoke mbuze singa social media tiyaliyo wano okudda mbigawe mwogera singa ensi ekyategeera nga abantu baali badde bategeera mbuuza olw'ensonga oli senior citizen oli media personnel omanyikiddwa nti some people they rely on your information oba ku bigambo byo ne public alojja n'olimba n'ogenda kuba kye bakusasulira that is wrong ekyo mwogere ebintu ebituufu bw'oba otya okwogera ku bintu bikwata ku gavumenti ya mukama wawo Museveni lwaki lisirika nga balabe bakola leka kujja kukozesa muto gw'omazeeko enviiri ng'abantu balowooza gutangalija kumbira gutangalija obwongo temuli gwe ng'ojja olimba abantu ng'okola ebintu by'ekisiru tubadde mu struggle wano kuva 2019 abaana baffe babasaba bamazeewo ani abadde abatta oyo mutegedde naye ali ku TV ayogera tugenda mu maaso kati Mr. President eno message mbadde njirabye nadde nagiteeka wali mu mboozi gye mbavuddeko ndyoke nzijje kuona omusajja buno obubaka babumpadde mbu kugamba Mr. President bangambye musome bwe nti nkulamusiza nnyo comrade olaba bulijjo kye nkugamba ekiri mu Wakiso kati leero Tuesday ssaawa 4 ndakanjide mulungi nkulamusiza nnyo comrade nkulamusiza nnyo olaba bulijjo kye nkugamba ekiri mu Wakiso n'ateekawo akabuuza kati leero lwakubiri ssaawa 10 ez'akawungeezi bakitte amanya gano gampandiikidde bakitte Wakayima Matovu wamu ne bakansalazi abamu okuli Semujja Hakim Ntale Kalema ne Speaker ne Meya wa Busukuma Dabo bateesezza nti basigale mu vetting naye kasita baba mu matiketi bonna bagenda bonna baba matiketi bonna beesogge DF message bwete bwesoma Mr. President opulidde bulungi nnyo olukiiko lwa vetting muwulidde bulungi nnyo message emperezeddwa egamba bwete comrade nkulamusizzaako n'awummuza olaba bulijjo bye nkugamba ekiri mu Wakiso n'ateekawo akabuuza kati leero Tuesday ssaawa 10 ez'akawungeezi Betty bakitte siye mukazi yayogedde nti eyadde ayogera amadiini isimensi si oyo Wakayima Musoke Matovu wamu ne bakansala abamu okuli Semujja Hakim Ntale Kalema ne Speaker Meya wa Busukuma Dabo bateesezza nti basigale mu vetting naye kasita baba mu tickets bonna beesoga ADF kyenkugambye wali mubaka buli mbadde nkusomera bano bangi nabo bennyini bakimanyi nti no bagumbye obugumbi kati mba mu vetting nga lwe bafuti soja fa badde mu struggle mu balowoozeeko nnyo okusinga okwesiga zino enkwezi ng'ezaali adda ssente ne zigenda wasali musale ne zisinkana Museveni
n'anita Amongi muloze ku baana baffe enenjifuddeko kati mu ddakiika zino asatu zisigaddeyo buno obubaka njala bbuwa bannayuganda mwena gye muli manyi abamu bugenda banyiiza abamu bugenda baggula amaaso abamu ojja tegeera naye njagala obutwale nti obubaka buno bukulu nnyo era bukugula amaaso njagala obusange nga bulungi nnyo gy'oli bwe bulwa ekikuyisa munnayuganda kubanga ozaalibwa mu Uganda ekikuyisa munnayuganda kubanga ozaalibwa mu Uganda bw'ogenda mu nsi endala yonna bakuyita foreigner oba immigrant era okubeera mu nsi eyo olina emitendera gy'oyitamu okufuuka munnansi omutuuze w'ensi eyo wabula nkugamba ebintu bigenda bikyuka mpola mu nsi zonna okuli ku lukalu lwa Africa ne mu nsi z'amaguluberu ebintu bigenda bikyuka bitya ndi wano okutegeeza ekitongole kyali kiriwanira eddembe ly'abantu bonna abondabonda ekya UN njala kugamba ndoza 70% tekikyaliwo g'amateeka weegali but UN doesn't exist anywhere. It's upon that country under the Ministry of Internal Affairs via migration kati bagezaako kozesa amateeka ago njagala ompulirize 70% UN doesn't exist 30% esigaddewo ensi ezo zikozesa amateeka ga Geneva Convention nga bayita Ministry of Internal Affairs ne migration okugezaako okuwa abantu kye bandibadde bafuna ekitonotono kati ensi zigenda zikyusa amateeka gaazo eri abagwira nyongera okujjukiza nti ensi z'Abarabu tezigaba asayiramu era tezina ba refugee ensi za Asia zisinga obungi nazo tezigaba asayiramu eri abagwira ziri complicated okujjako ensi z'abazungu nazo zigenda zikikyusa kati era any slight mistake ejjokola mu process yo basobola okusazaamu oba okunipotinga kati muganda wange ensi zigenda zikoowa zamala doctoral research nzikima nti abantu abasinga obungi okuva mu nsi zaabwe babayita economic migrants abanoonyi b'obubuddamu abajja okunoonya ekigule magala eddiba nga tebavudde mu nsi zaabwe nti bavudde balinayo ekigenda obatta oba okubatemula oba ekigenda okutuusa obulabe ku bulamu bwabwe ekyo bamala kikolako research bakimanyi kati bakimanya bakiwa obudde ne bakola vetting process abayitamu ne bayitamu batayiseemu wabula era still nabagamba bwe nali banyumizaako nti wadde ofunye obuddamu oba ofunye obunnansi bw'ensi omubiri gwe oba ogwawuddemu emirundi ebiri ekitundu ekimu kiba kiri wano mu Uganda ekitundu ekimu kiba kiri awo naye ekitundu ekiri wano mu bazungu kikola nnyo ate nga kirwanagana kino ekitundu ekiba kisigadde mu Uganda obulamu bwo ne mubeera nga buliwo omwanda we ate ng'eno ekitundu gye kikola ennyo they don't appreciate you kubanga you want to become among them bakulabulabe nga tax tool oba ekikozesebwa okugyamu omusolo kati ensi zisinga obungi zigenda zikoowa ekintu kino comrade ali eyo njala kugamba kasitoweza emyaka 18 oba ofuuse musajja w'omukazi bw'oba tokyasoma osobola n'okweyimirizaawo nga bazadde bakutadde kimanye mu mwaka oguyisooka ndagwa bakuwadde ng'okyassa okaddiwa mukaddiwa olina okwetegekera obulamu bwo oba obukadde bwo njala kutegeeza tewali kisintu kisinga kubeera waka ewammwe ekitulemesezza ffenna okudda ewaka ensi yaffe temuli mateeka ensi yaffe temuli mirimu ensi yaffe ebyokulinda si birungi ne bw'onoova ku kyengo n'emitwalo gya $3 within the period of 1 year or 6 months kigenda kufa tolina business gy'osobola okukola neroka mu Uganda abantu bagaddewo business ekyaneggulo mulakati ku social media platform batunda amataka batunda properties zaabwe not teri muntu atunda kintu nga akizimba akyagala nkiddamu teri muntu ateeka nnyumba yo katale nti agitunda yagizimba agyagala he or she invested money in that property but there is a reason as to why atunda property eyo options ziba bbiri
either agenda kwa upgradinga ku property njala jalina oba atunda property eno afune mu sente ze yeyongere ebintu biganye. Mwete mula ku social media bobulango butunda amayumba ku social media TV TikTok Facebook abantu batunda bintu byokubanga economy eganye. Lwaki economy eganye? Due to bad leadership ne economy enfu. N'amateeko kubanga tegakola. Kati ensi zisinga obungi gobodduka wamwe n'ojja mu nsi ezo balabanga gona wazobba malako ebyokulya oba ebyokubeera no bagenda kukucunya. Kati waliwo embeera egenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa ate si mu South Africa wokka. Bwe nadde mpita ku mitimbagano nga ndaba mu ggwanga lya Bungereza mu kitundu ekimu ekikola eggwanga lya Bungereza oba ekikola Obwakabaka Bungereza nga bannansi balumbye ekifo ewakuŋŋaanyizibwa abagwira abanoonyiboobubudamu tikwaddeko omusajja omu eyagadde oba eyagezezzaako okugezaako okwagala omuwala ku kyalo okwo naye ndowooza kyadde kyekwasa kuba bulijjo bakinoonyerezo kikola era baga nti badde ewaabwe those economic migrants badde ewaabwe otalwadde lw'amaanyi lwalese n'amagye okubeera ku poliisi si gwe gusoose okubeerawo ne mu Amerika gyekiri ne Canada beekarakasa buli wamu beekana mwira okubeekarakasa kati lwaki mubeera mu mbeera eyo kubanga waffe wafu kyetulwanira ffena tudde waffe Uganda can accommodate us all but the problem due to bad leadership corruption insecurity nga babikola bennyini bengi bakimanyi bulungi nnyo the moment bava mu buyinza Uganda egenda terera tebaswaze nnyo. Kati ngenda baza nyina video zino bbiri ze zigenda okuwa ekifaananyi lwaki olina okulwanira eggwanga lyo. Video esooka zonna zibeesinga mu South Africa. Tulina bannayuganda bali mu South Africa ndowooza bawona n'emitwalo 2 ebiri ndowooza bayinza okuba bawera ebiri bali omutwalo bangi nnyo bagye bali bagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba. Wabula munnansi omu South Africa ataamye takyayagala mugwira yenna kabiri muddugavu munne kufuna kintu kyonna wadde obujjajja mu ggwanga lya South Africa babagoba bubi nnyo batandise n'okukuba enkuŋŋaana. Kano ke kasooka kawulirize bulungi nnyo wanadde Johannesburg. Eyo girabye kankuwa ey'okubiri. Go back and fix your own country. Go and face your own government. South African public hospitals and clinics are for South Africans and nobody else. We also have our own problems. We need to fix it in South Africa. We are currently at the Hillbrow Clinic to enforce Section 17 of the Immigration Act. Under Immigration Act 13 of 2002, Section 17, that reads, if you are a foreign national, you need to produce a medical permit and go utilize a private hospital. We came here on Friday. We found there's a lot of people in big numbers that were here to seek medical attention. And I can tell you now, 70% of the people that were here were all illegal immigrants. That shows that South Africa is the backbone of African healthcare systems, and it's not right that we are taking care of the whole of Africa. We removed 90 pregnant women there by the maternity ward. Only 4 were South Africans and the 90 were non-citizens. So that tells you on its own, country our healthcare workers are abusive.
No permit here. No entry. As it is in South Africa, we've got a budget problem right now. Our parliament is sitting on budget 3.0 and is not yet approved. So how can we fund all the medical assistance to all these people, whereas we don't have a budget for the current year as it is? So we feel that this is not right. As the Patriotic Alliance, we'll stand our ground, we'll fight for our country. Our healthcare workers are abusive. And we are putting a stop to this. We are saying not with our healthcare workers. And taxpayers' money, in the morning, we found a lot of people here. There were long queues, ridiculously long queues. All those people, all of them wanted to go in and get medical attention. There were a whole lot of women who were here, pregnant women and women with babies. But after we did our screening process, the South Africans were only 4, and when it comes to children, we only had 6 children. This shows that our healthcare system is being overburdened by foreign nationals. South African did sign to accept the refugee people here. There are some countries who didn't accept the refugee to come in their country. But South African did sign, did accept. And then we know, I'm a lawyer by profession. Even I know they get something. Because all government whom have got people in this country, United Nations, is send them to provide money. And then that money being sent to South Africa. We are the people, they are not full. But here's the constitution. What I'm talking about, you guys are not supposed to be seen here. Here it's written. You see that lady? I showed her. Then she decided to leave because I wanted her to leave. Baba. They are illegal foreigners. Even legal foreigners. This is for legal people. This is for legal people. So if you are legal, if you are illegal, it's worse. This is for legal people in the country. Legal. They are legal. Yeah. Yes. Guys. We don't need a Okay. You see that energy that you are using now? It would be good if you are using that energy to sanitize. You know? If you are using that No, I'm not getting it wrong. But I'm saying what we are. All right. Bwemba netandika statement yange dakiika 3 zembagambye. Ndowooza okifune ekifaananyi kyenkusiigidde. Ne bw'oyogera oluzungu n'olumala lusinga Queen togenda kufuuka mu Ngereza. Ne bw'onoyogera Olumerica n'olumala togenda kufuuka mu America. Ne bw'onoyogera Oluniga n'olumala togenda kufuuka mu America. Ne bw'onoyogera Oludaki togenda kufuuka mu Dutch. Waliwo limiti kw'okoma. Nkunyonyola ekigambo kya UN n'ekikutegeeza. Okitegedde bulungi nnyo. Lwaki mbagamba ebintu bino? Abantu abasinga obungi goloza solution ya kudduka mu Uganda genda kutunda kikyogenda ewe. Gyogenda naye ate eriyo ebizibu by'otamanyi. Muganda wange nnumwanye ebbanga lye mmaze wano. Nga akubiriza maga nti omwana afiiridde mu nju. N'ogamba kati omwana afiiridde mu nju wano mukitandise mutya. Famire ya Uganda eri biki? Era bagenda kukola batya? Atali omu atali babiri. Ate nga si wano wokka. Mu nsi yonna bannayuganda gye bali. Bafa. Naye ng'ekibatta. Depression. Gyasinga obbalya. Yes, abantu bayinza okuba nga balwadde. Omuntu asobola n'ekisinga ebirowoozo. Atunula waali ng'ensi emukutte, n'atunula jjadde ewaka nga muliro, n'agamba kati nkoze ntya. Kiva mwana n'afa. Stress n'emukuba n'afa. Nze lwenfuna no message nti mwana afudde. Ne neekubyamu nti singa mbadde nze. Nenne bwaki abantu bano bafa nga bayina ewaabwe.
nebuuza abantu bali mu diaspora baleseriza Museveni mulowooza lunaku ki mugenda kudda ddi wammwe gwoziridde omwana agenda kubeera atya era ficha omwana agenda kubeera etya nga temukimanyi these guys they are disguising themselves bali mu kintu kye bayita occupation okubatwala ku rights zammwe n'ensi yammwe mutandike okubonaabona n'otulira abasajja bakaddugala aba South Africa bagoba baddugavu bannaabo mu nsi nti balina rights kufuna medical attention. They are fellow black Africans. Singa badde muzungu kanene, they are fellow black African. Namugati, you are not supposed to get that services because you don't pay taxes. Nyinzo sango omuntu owagira Museveni ali bubi nnyo ngali mu diaspora nga tasobola kulizoninga kintu kino. Muganda ange nnyongera okugamba ekigambo kino kiwuliriza oyinza okuba tonjagala. Mbagala nnyo mwenna abagenda okunoonya ekigule Magala Eddiba. Ne buno bakanjala mbufundikire naawe. Woli si wammwe. Obulamu bwo n'obukozi bwo bubaliddwa buli ku kalenda oba buli ku nnaku embale oba buli ku myaka emibale. Okimanyi bulungi nnyo mu nsi mwe muli kasitoweza emyaka 7 ekinene nnyo oba off-layer. You are no longer needed in their system. Kubanga system obekuggyemu omusolo ebekumazeemu. What is next? Ogenda kuzaako ki? Mu Uganda osiga oli productive, but abroad you are not productive. Kubanga you've reached 70 nga system ino kuwandula. That's why nti okola okuva ku makya mpaka ku Monday. Ng'onoonya ssente teziwera. Misolo giringa emisolo. Shift after shift. Munju osula mbwomu. Wagula ne TV tonera budde bulaba TV. Nga ne simu ojja kusaako message oziddemu moto ziddamu. Nga n'obudde obusanirira enviiri tobulina. N'obudde obugola nga tobulina. Naye ng'okola kubeera bulungi. Naye nga gy'osindika ssente wafu. Oyinza okuba wanyiiga nga wali confused somehow somewhere. Muganda nge east or west home is best. Teri musajja alira nsimbi ku nsi bbiri. Olina kulira nsimbi ku nsi emu. Mulekerawo okuyombera ku kitego. Mubbi bwe bagenza okubba tayombera ku kitego. Kola kamanye ng'akoza n'owebbwa nti system ejja kukamula ku myaka 7 boli off-layer. Abatamanyi bulunzi bwa nkoko, enkoko ogirunda ng'ekyali nto n'ebiika bwe tuuka ekiseera n'ekamiza ejo bayita off-layer. Naawe mu nsi z'abazungu mu system yaabwe. It's a joint uniform system the moment you clock 70 over to China mugaso. You have either to go in the places where they keep those elder people or you pack off, you go back in your country. Which country wategeka yochi? Kalo yinza okuba wategeka yo. But the system which is in that country, can it favor you to stay there? Tosobola kuwininga system ya muzungu. Never. Totulanga kaumbo obola gato asobola kuwangula system ya muzungu. Never. They set that system knowing egenda kwata buli omu. Oba munansi oba si munansi. System yabwe eri well set and well organized. Lwakuba ekyenjawulo ekiriwo nti munansi ali exception wanjawulo mukko kuggwa omugwira. Muganda ange tulwane tuddeeka. Tulwane tuddeeka. Tewali walimira ebbenga waka. Wadde gy'oli enguudo nnungi eri abaazirwanira okufuuka kye ziri. Wadde gy'oli amalwaliro gyegali eri abaagalwanira okutuuka we gali. Wadde ebyokwerinda gye biri eri abaabirwanira okutuuka we biri. Wadde amateeka gakola eri abaagalwanira okutuuka we gakola kibugali. Gwe bw'onoogaana okulwanira amateeka bazzukulu bo gye bagenda okukaddiira oba gwe gy'ogenda okukaddiira osuubira naye agenda okugakulwanirira. Kola buli ky'olina ky'okkola. Tulwanira eggwanga eryo ng'eggwanga terinatuuka twegaana.
ndozo okujjako nga lubaalewo mufubufu era nga totegeera nga gwe tolitegeererako ddala ku vidiyo yalo n'ebigambo bye nkugambye wandibadde otegeera fuba nnyo okulaba okozesa nnyo emyaka gye gy'obuvubuka gikolerera obukadde bwo kola buli kimu ky'osobola okukola mu buvubuka bwo abaganda tugamba kola ng'omuddu olye ng'omwami ku nkomerero sente tekubalirwa munno ate teeka sente woolaba abantu amujjaga nti nze sina muntu asobola kunnyamba Uganda ebintu byange njala kugamba muganda wange tewali wali mirembe buli omu olw'ababbi omubbi takugaana kukola kintu bw'oba afuna disappointment mu bintu bye byokola tekitegeeza nti ensi giveeko no buli kimu kigezeeko ensonga zaakulemerako manyi abantu bangi balina disappointment mu financial status zaabwe abantu baba disappointment ne please togezaako noga nti banziba bangi kinjivudde no gezaako kubanga enywera yerima ebiseera ebisinga bw'ofuna ebizibu biba bukuzuukusa kwetereeza mu mbeera zo z'abuntu ate buli kizibu ky'ofuna mu bulamu bwo kiba kyakuwandiikibwako nti kijja kubeerawo naye ogenda kivunduka otya kyekikulu kya byonna nakugamba bw'ofunanga ekizibu topaapaalanga sooka otule wansi bw'ofunanga ekizibu kyonna sooka otule wansi kakkana kkiriza nti oli mu kizibu ekyo bw'omala okukkiriza nti oli mu kizibu ekyo tandika okufumba omutwe ekizibu ekyo kivuddemu ntya nkiddamu bw'ofunanga ekizibu topakuka sooka okakkane mu mutima gwo okkirize nti nfunye ekizibu bw'omala okukkiriza nti nfunye ekizibu kati kozesa obwongo bwo n'omubiri gwo ogende ekizibu kino kivuddemu otya ofune engeri gy'ova mu kizibu ekyo gwe wekka ng'omuntu ojja kusobola ensi eno ne buli ofuna ekizibu n'opaapaala n'obuubuuka owa omukisa omuntu omulala atoko owa omukisa omuntu omulala eyina obwetaavu okukozesa embeera y'omwoli y'okufunamu oba okitegedde embeera embi ekugwako bw'opapa ennyo n'opaapaala ng'osiikinga help eriyo omuntu agenda okukozesa embeera y'omwoli embi ate yakifunemu so ensonga ezimu zikwata empola kakkana weebuulirire ng'omuntu kubanga buli muntu ayagala kumanya gundi embeera mwali amba akozesa advantage eyo okubatuusaako ekikyamu oba bba okugaggawalira mu kizibu kyo ky'olina kyovula nti n'abakozi b'emmundu be tutamanyi kampuni ziri mu nsi ki buli watinkula olutalo bo kampuni zaabwe ziba zitunda emmundu n'emmundu ziba zisiika mbere nga bazitta bantu ziba zitta bantu kitegeera bulungi n'abaakola siriimu bo baakola siriimu ne bamuteekawo awo mwe mwepiica nga mufuna siriimu bo nga bafulumya eddagala yenkola bwetyo bweri mu nsi kati ngenda kugamba toleka nkola etambule bwetyo tuula gwe kennyini weerowooleze ate tofunanga kuwabulwa muntu nga gwe tosoose kwewabula first advise yourself before you seek advice from someone in your entire life first advise yourself before you seek advice from someone because you might seek advice from someone n'akikozesa advantage kululwo ku ggwe naye n'agifuula advantage gy'ali n'osigala mu bizibu ompulira bulungi nnyo so n'ebigambo ebyo vidiyo yalo njagala mugyekkanye bulungi mugiwulirize bulungi nnyo buli muntu gy'oli oba oli mu diaspora oba oli waka wuliriza vidiyo eyo bw'omala giwuliriza ebintu ebisinga obungi ebiri mu birowoozo by'abantu oba ebintu bye tulitamu obungi ffe abantu abasinga obungi ffe kennyini ffe eddagala omulwadde w'ebirowoozo gwe kennyini gwe eddagala era kino kankikugambe omulwadde w'ebirowoozo oba ali mu bizibu gwe kennyini gwe eddagala ly'ekizibu ekyo wabula tomanyi lwaki mu ddakiika 3 kankikonnyonnyole bw'ofuna ekizibu ate gwe osobola okkiggyawo gwe kennyini kuba ekizibu kituuse ku ggwe kati olina okunoonya ekizibu kino kivuddemu ntya kuba bw'onookigwamu ekizibu ekyo n'okinyumiza omuntu omulala
omuntu omulala badde ayinza okuba nga alina ekintu kyeyanoonya ng'ate gw'okirina kati ajja kukozesa ttayimu eyo ng'oli aga naaga atwala ekintu ekyo oba akutuuseko obulabe kati bw'ofunanga ekizibu tuula we konsoolingi abasinga obungi abazungu balina be tuyita abasawo b'ebirowoozo abasawo b'ebirowoozo ebyo bw'akuyita mu chambers ze oba mu chambers ze nzo baziyita chambers ne mutuula one on one balinga basawo baganda they based on what you talk or what you tell them kubasinziira kati bo n'akozesa obwongo olw'okuba nti yetali mu kizibu ekyo kati ye n'akozesa ekizibu kyo kyennyini ky'omugambye n'akufuna solution kubanga ye ali soba n'akuwa options naye nga alina options ennyingi obadde osobola ozeewanga obadde oli mu normal sense ng'okkakkana ekimutamanyi ekyo kitegedde abasawo b'ebirowoozo balinga abasawo baganda abeesinga ku information gy'omuwa yensonga lwaki tosobola genda n'osirika n'akugjamu information ekirala kyo mubadde temukimanyi omusawo w'ebirowoozo tasobola kugjamu information nga gwe togyogedde era mutuula bulungi one on one n'akubuuza amannya go nti ze gundi nti oli mufumbo asiri mufumbo nti nti okay kati munnange tuli wano babiri nti nandiyagadde okumanya kizibu ki ng'otandika ng'awandiika ng'akutuulidde bw'ati ng'awandiika olw'okuba nti ye yafunako knowledge butya bw'ogenda okukontrolinga omuntu ono kati n'agikozesa advantage gwe n'atandika okukansolinga ng'akukansolingira ku information yennyini eyo yennyini gy'omuwadde mwabeera muli ng'akola ki akansolinga abo abasawo we bali kati naawe kyotamanyi nti bw'ofunanga ekizibu tuula wansi wekkakkanye accept nti ofunye ekizibu kakkana weetakkuluze wekka mu bwongo omanye ki ekiddako bwete bwojja okumanaginga ensi okitegedde kale vidiyo ewedde tusinkane ku lunaku lwokutaano zijja kubeera open roof discussion njabba amasimu ku lunaku lwokutaano naye nga nfundikira olunaku lw'enkya ge matikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka 32 gagenda kukwatibwa ku muzikiti ekibuli olunaku lw'enkya ge matikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka 32 gagenda kukwatibwa ku muzikiti ekibuli naye bajjajjaffe abataka abatulidde mu akanaana mugenda kubeerayo nze mbuuza kati mugenda kwambala emitegansula n'ebizibawo mugenda ekibuli bajjajjaffe mugenda kubeerayo oba mugenda kuboyikootinga era mugenda tutuna mutya nze mbuuza bajjajjaffe abataka abatulidde mu akanaana enki ekibuli mugenda kubeerayo oba mugenda boyikootinga era mugenda kutunula mu batya mu bazzukulu ba Buganda mbuuza mbulizaako neiba wange enkya ge matikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka 32 gagenda kukwatibwa kibuli naye nze mbuuza abataka munabo baddeyo wali mu kuulya mu Buganda mugenda kubeera kala mutya naye kale kambireke naye nga Mukama yasalawo bisigadde mujja biraba Ssaabasajja Kabaka talwana nansi atunulire bw'ati nemwejanga abatunulira naye nkyayinza obubatunula butunulizi bw'ati gyanaaba atudde nga batunulidde bw'ati ajja batunula bw'ati age mbalaba mwenna era ajja balaba lwensonga evidiyo ede Mukama bankomera takomera mpeera